Abalamazi abatandise olunaku lw'eggulo okutambula okuva Eminyu ku kiggwa ky'omujulizi Donozi Sebuggwawo ne Koosiano Ngondo ekyamula Salama batuuse ku kiggwa e Namugongo olwaleero okusaba n'okutendereza. Bano balabiddwa nga bakoowu ddala naye nga bagamba nti kino kye basaanira okuyitamu okusobola okusasula omuwendo ogwayobwayo abajulizi bonna abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga owookubiri. Basembayo balyoke balinnyemu ggulu era naffe nkubiriza bannange bonna abakugu ffenna tusimbe mu kisinde ky'abajulizi naffe tusobole okugenda mu ggulu era tweyongere mu kukkiriza bannange era mbakubiriza nga 3 Juuni mwenna muggwere e Namugongo. Bannyonnyodde olugendo lwabwe era ne bakubira abantu bonna omulanga okugenda e Namugongo mbungi ddala okusobola okutendereza Katonda n'okujjukira abantu bano abaafiira eddiini. Okuvawo ku kiggwa ky'Abakristaayo ekkanisa etongozza amazzi agagenda okutundibwa nga 3 Juuni. Amazzi gano gagambibwa nti ga mukisa kubanga wano we gali abajulizi we baafiira. Omulabizi w'Ennamirembe Reverend Kityo ategeezezza nti kino kigenda kuyamba ekkanisa okufuna ensimbi okukola emirimu emirala mu kifo kino ssaako n'okuddukanya emirimu gy'ekkanisa. Abantu nga bamaze okuwuliriza byonna baba babuulidde ebikwata ku nfa y'abajulizi bajja wano ne banona amazzi era buli lwe tubeera wano mu kusinza olaba abantu nga basimbye ennyiriri awo era ennaku zisembera abantu banaanonanga amazzi awo naye nga bwe ŋŋambye buli muntu ajja ng'alina ye kyalowooza ku mazzi ago. Ku mukolo guno gwe gumu omulabizi w'obulabizi bw'e Nakuru Joseph Muchai ategeezezza nti abakkiriza mu Kenya basanyufu nnyo nti Uganda erina abakkiriza abaasobola okufiira mu Mukama era n'awaayo okuwagira kwa nsimbi emitwalo 10 egya Kenya okuteeka ku kyagenda mu maaso era ng'abantu bangi bakyeyiwa e Namugongo. Ebyokwelinda wonna binywezeddwa era nga buli nsonda eriko omukuumi. Bo abakozi b'ensimbi bamaze okujjula ekifo kyonna nga beeterekera okuyoola ensimbi ku lunaku lw'abajulizi. Ekifo omujulizi Matiya Mulumba we yafiira nga 3 omwezi ogwokutaano 1886 era olwaleero okulama kwe kutandikidde wano ng'abalamazi bano bagenda paka e Namugongo. WBS TV, The Olive, Namugongo.